Abalungi nsanyusa okubalaba. Kalema, you're welcome. Jackie Noop, you're welcome. Aisha, you're welcome. Abalungi mwenna nsanyusa okubalaba, mwebale kujja. Sarah Tati, you're welcome. Winnie, you're welcome. Lily Rock, you're welcome. Mukasa, Lydia, Jasmine. Hussein, you're welcome. Diana, you're welcome. Abalungi mwenna nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tujja genderawo tetuna kyakola. Quality si ennungi ennyo nga bwe mukimanyi olw'ebiri emabega w'emizindaalo, but waliwo tujja genderawo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa ansobozesezza okujja mu mbeera yonna. Bwe tuli batuyiseewo ate ndibabuulira kiki ekyaliwo, naye nga kyange ng'omuntu tekirina buzibu. Mbagambye 25, leero ziri 26. Era 26 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Share the video. Olwaleero tukyalumbuye gyali jo yabadde agenda kujja naye yabadde ayinawo kazzukulu ke kabaddeyo, ndowooza mwakalabye abasobodde. Oyo ye mwana gwe nabagamba, bulijjo gwe nabagamba tukyalumbuye yasuubiza ayagalayo abantu abasobola. Bw'oba gy'oli ng'osobola okikola, tukyalumbuye ennaku zaatabaayo ajja sobola okukuwa ojje oyogereko eri eggwanga. So gift Mukama akuwa omukisa, webale nnyo, webalire ddala, twafunyeemu nnyo, Mukama akuwa omukisa. Naddala abawestana yessaawa eno tweteme ku musajja ono naye agenda anyumiza abeewaabwe nti naye bannaaye ate abawestana bo banvaamu bubi nnyo, baali bazibu nnyo. Now olwaleero bingi nnyo ebiriyo. Security alerts leero teziriiwo, tezaabaddewo kubanga waliwo ekiri mu State House ekifumba. Ndyawo nkyasoma mbeera, simanyi oba omulambo gw'olanya gulabika oba gwayingidde Uganda oba tegunnaba kuyingira Uganda. Byonna njja bimanya. Akawungeezi ky'oba okola leero beera ku tukyalumbuye. Nze we nasobodde okutambulirako wabadde wawooteevu nnyo. Panic eri mu State House ku nsonga zonna ezoogerwa ezaavuddemu ne Museveni okugamba nti omuntu yenna ayogera nti Oulanya yafa butwa akwatibwe avunaanibwe. Olulimi lwakulemye ne weebaka. Olulimi lwakulemye bambi. So bw'otuuka ng'olulimi lukulemye, sheyalinga luba lujjaggwa ku muntu omulala alumanyi awulirize. Gift webale nnyo, webalire ddala. So kyekyo ekyabaddeyo. Kola bw'oti, wandiika ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 10, tugenda kuva ku lunyiriro olusooka tutuuke ku lunyiriro olwokutaano. Wano buno obubaka emabegako eyo twabusomako myezi ng'ebiri emabega oba gumu otwali tusomera mu ddungu, naye mbukomezaawo olw'embeera eri e Uganda olw'obumu. Video y'olwaleero njagala kwogera ku bumu. Bannayuganda kyekyokulwanyisa tusigaza kusigaza bumu. Twekwatekwate, twekwanyekwanye, tubeere bumu, tusobole okusindika kino ekintu kuba kinafuye nnyo. Kigavumenti kya Museveni kinafuye, kiri ku maviivi, kigudde, naye tulemeddwa okwegatta tusobole okuba nga tukisindika kigwe. Wandiika ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 10, tugenda kuva ku lunyiriro olusooka. Oyinza okusoma essula yonna naye nze ngenda kukoma ku lunyiriri olwokutaano. So Maureen Skin Care yakutuusako programu eno. Share the video as much as possible tusobole okuva mu kifo kino tugende. Nzikiriza ddala Katonda nti next week tujja kuddayo gye tulina okukolera kubanga ebyuma nali sisobola bisitula byonna, nali sisobola bijjayo nenvayo nebisoboka. Tugenderaawo then wali tujja kuddayo senga naba ka contract kendiko nkamaliriza then ate nja kuba nzirayo wali.
bingi nnyo ebiriwo. Tulinayo okusiiba n'okusaba. Temwerabira ennaku ezisembayo mu mwezi 3 eza Easter. Mwenna abooluganda temwerabira. Bwenna buli omu bw'oli mu nsi mw'oli, wena mu mbeera gy'oyitamu, please bw'oba olina ekizibu nga tosobola kusiiba naye ng'osobola okusaba, kyo kisobola. Ne bw'oba oyoza ebintu, ne bw'oba oli mu nnimiro, ne bw'oba oli ku booda, ne bw'oba okola ki, kikole nga bw'osaba. Buli kimukola kyonna mukikole nga musaba, kasite gibanga teweebase oba nga tolya. Kati ebintu ebirala byoddako awo by'oba okola osobola okusaba. Kino nkikubuulira okuggyako nga weebase oba okuggyako ng'olya, naye bw'oba tolya ng'oli awo otudde butuuzi, nkukakasa osobola okusaba. So oba oli mu kukola ki, oba oli mu kugolola, oba oli mu kuwaata, oba oli mu kusiika, oba oli mu kukola ki, wonna osobola okusigala ng'osaba, Mukama essaala n'agiwulira. So tugenda nangirira okusiiba n'okusaba okw'ennaku 3 ezisembayo mu mwezi guno. Twegayire Katonda ku lw'eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe lirumbiddwa obulogo, likwatiddwa obulogo. Obwengula bwa Uganda bwaweebwayo waggulu ne wansi. Omusajja yawaayo, yasooka ne yeebasa bakitaffe mu Katonda, bonna ne beebaka n'abakolako emikolo. Bo bennyini yabakolako emikolo. Kyova olaba bye bakola tebivaayo, bye bakola tebikyagguka. Enjiri gye babuulira ndala, babuulira kutuusa mukolo, babuulira to excite people, si bantu kutegeera Katonda na kukula kweyongerayo. Babuulira gwe weewalenga nnyo omuntu akubuulira okukusabira, ng'akugamba nti amaanyi gali mu kukusabira n'atakusomesa kwesabira. Oyo omuntu abeera akuziŋŋamya, abeera talina gy'agenda kukutwala. Njagala kati tusituke tuddeyo ku musingi, tukole kye tulina okukola mu linnya lya Yesu. So nangirira okusiba n'okusaba ennaku 3 ezisembayo ez'omwezi guno wenna w'oli. Gwe wenna asobola kola kyonna ekisoboka. Asobola dry, osobola okuzisiiba dry. Osobola okuba ng'olya kyaggulo kyokka, then n'otandikira awo n'oddamu n'olya ekyeggulo. Osobola okusalawo nti ojja kulyanga ssaawa 12. Kisinziira ku mirimu gy'okola, kubanga jjukira ogenda kusiiba ate nga bw'okola. So mu linnya lya Yesu, Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa n'akalanga ako ak'okusiiba n'okusaba. Kuba tetujja kuddukira mu ddogo, no. Olw'okuba ye addukidde mu ddogo, ffe tuddukire ewa Katonda tusabe nga bwe kisoboka. Katonda omulungi ow'ekisa ajja kutudiramu. Bayibuli egamba nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange bwe banaafukamiranga ne banoonya amaaso gange ne beewombeeka ne beetowaza ne banoonya, nja kukamponye ensi yaabwe. Ensi yaffe eri mu kukaaba, ensi yaffe eri mu edda revanse, ate nga twagala kgenda mu maaso. Bingi nnyo ebiriwo awaka, politics mungi, simanyi wemba mutandikira politics w'olwaleero. Njagala kutandikira, nalabyeko waliwo wano mutandikire ku Acholi region, between Acholi land and Buganda, olwa debate eriwo eyaleeteddwa Ssaabalamuzi yennyini ng'agamba nti nno ng'agamba nti Abaganda ffe tulina ekizibu, iffe twasse omwana waabwe Olanya. Simanyi tukalakaasa, bw'ogenda okukigoberera si kituufu, ate president tesookedde ku ye, kikulaga kyali kibaddewo. Ekirala, waliwo rumors ezigamba minisita yagamba Olanya bwe yagenda mu ddwaliro teyafunayo bujjanjabi bwonna. Kati Olanya yali agenze kukola ki? Atafunayo bujjanjabi bwonna. So tuyina ensonga, tuyina ebintu bingi nnyo bye tubuuza. Waliwo ebintu bye nabagamba bye njagala mutunule mutegeere, naddala abantu ab'omu Acholi bengezaako okutegeeza amazima gano mugategeere, nti Museveni ono akola kyakutukutulamu muleme kutegeera mazima. Njagala mbabuuze, mwagala kutugamba nti Uganda bukyanga ebaawo, Olanya, sipiika Olanya ye munene asoose okutuukamu eyo embeera. Eddi lwe baali bakutta omuntu ne bamuwa ennyonyi private ne bamuddusa ne bamutwala eyo nga ddi. Lwaki Olanya yamutwala nga bamaze omumukola kye bamukola nga bamanyi tagenda kudda, ne bakola public relations nga banagamba batya. Naddira ne Ssaabalamuzi, naddira ne Mawu, naddira ne baani bonna abeeyo n'abasindika batambulemu bagende public relations, mugumire kwabo, naye nga be bamu ku baalyamu omusajja oyo Winyidolo
I mean Oulanya olukwe. So kyali tekibangawo yakikola lwakuba nti ekyo yakikola lwakuba nti yali agezaako okubabika kubatimba bbula mu Luganda bakiyita kutimba bbula yali abatimba bbula muleme okutegeera ekiri emabega w'emizindaalo naye ng'ekyali emabega w'emizindaalo kyali kyekyo. In fact bwenzizeeyoko mu history emabega Abaganda n'Abakyoli oba Abaganda n'aba Northern Central region ne northern part of Uganda oba other parts of Uganda omulabe waffe asingira ddala naye leero kanjogere ku Acholi land oba northern part of Uganda sigenda kuyogera ku Busoga nani bwoddayo mu history okuva edda bazze batambula bonna mpaka Museveni lwe yajja mu bintu bino ng'ensi temanyi nti nno yabirimu mujjukira ne mu kufuna independence mu kulonda okufuna independence ebibiina by'ebyobufuzi mujjukire bulungi omukago ogwaliwo wakati wa KY ne UPC omukolo omukago ogwali wakati wa Kabaka yekka ne UPC eya Milton Obote okitegedde era Buganda oba KY teyakola mukago ne DP eya Muganda munnaabwe ebiseera ebyo eyali Bendikito Kiwanuka nedda yagukola ne KY yagukola ne UPC eya Milton Obote era waliwo invisible hand yakiyingiramu okutuuka okukigattulula kati Akyolirandi bino ebintu mbijjeeyo kubanga waliwo oluwonko olwagala okutemebwa Museveni asobola okutumalawo nga mmwe muli mwekka nga naffe tuli ffekka Museveni yakikola kigenderedde nti region endala zonna zaamuta ku luno n'akikola nga akigenderedde okubalabisa nga mmwe bakomezaawo mu gavumenti nga mmwe bayagala okukola nammwe mu gavumenti ekitali kituufu so naye nga yajja kigenderedde ekyokutta omwana wa Oulanya Museveni ntwala omukisa guno okukubulira nti Museveni gwe wassa Oulanya ekyo kyokutugamba bw'oba oyagala kukwata abantu abakyogedde sooka okwate taata w'Oulanya omutwale ekibuli Museveni tukutye kubanga muzeeyi agamba omwana we yamubuulira nze ebintu byonna bye bankubira bye bantiisatiisa gwe nsooka okubibuulira nga sinabibuulira muntu yenna Afande Katongole soka ne mugamba Afande waliwo omuntu yankubire nangamba bwati ne bwati Afande Katongole yaba alina ekituufu kyange yaba akirina kati taata Oulanya bagamba nti omwana wange bamuwadde obutwa gwe omulala gwani avaayo okutugamba lwaki Oulanya mutugaana okwogera ebintu bino so nzijjeyo ka history ak'emabega aka KY Kabaka yekka ne UPC mujjukire nti okuviira ddala mu ntandikwa Buganda teyina lutalo n'Akyoli paka Museveni lwe yakijjamu najja n'agamba Abaganda nti Abakyoli kyekizibu n'abagamba Abakyoli kyekizibu ate nakakana ku Baganda eruweero n'abasala ng'abagamba nti Abakyoli be babasala nga Museveni yatta Abaganda n'awalaganya Omuganda n'Omukyoli Museveni ye problem kyenvudde nkomyawo ekyawandiikibwa kino kyetugenda okusomako njagala nkifisiza obudde obuwera nsobole okukinnyonnyola nsobole okukisomesako tuve wano nga ffenna tukanyiza era nga tutegedde ekizibu kya Uganda si Bakyoli na Baganda nedda we are brothers kyova olaba buli mukyoli afa Uganda bamukukunula mu Buganda so si Bukyoli eri baziikayo muziike bonna bazimba mu Buganda bandos Buganda mu Uganda waliwo article etambula ngisomyeko ku WhatsApp nengamba ono omusajja agiwandiise nga erinnya lyokka Buganda likumala okumanya nti awo tewaliwo okusosola kubanga Buganda egassa Obuganda bwawo bwonna abantu baawo bonna tribe zaawo zonna nezikola Obuganda kyovula batuyinamu n'Abanyarwanda Abaganda nga ASPC Mowire by politics Omunyarwanda Omuganda nange nnyina akaganda kenneesibamu kennagwamu awo ne bansibamu Kaganda n'embeera Omuganda ne akaganda ne kagenda mu Muganda ne lutufuuka Omuganda fina ne lutufuuka Omuganda genda ogambe Gashumba nti noli Munyarwanda olabe genda ogambe Bujingo kugambirawo maama atefu abe Vira Maria eri Rwanda Buganda tesosolangako bukyanga ebaawo tesosolangako
Buganda yesiga nnyo n'abantu abalala nekolagana nabo mu bintu ekitali kimu ebitali bibiri. Ate Buganda bwekwagala ne mu kisenge ekuyingiza, genda ku lukiiko lwa Ssaabasajja. Genda ku lukiiko lwa Ssaabasajja, kuliko n'omuyindi, kuliko n'Abanyarwanda. Kubanga bwe beegatta ne bakola Obuganda, Obuganda obungi ne bukola Omuganda gumu. Kakala temugamba mutya nti no Buganda esosola. Winyiddolo tulage enkovu Omuganda gye yakutuusaako. Uwagambye wajja mu Buganda ng'olina emyaka 16. Nti ogenda mu 10. Njagala otubuulire Buganda yakola ki? Njagala otubuulire amakaago gali luddawa. Amakaago gali luddawa. Ani lokeeki bamukukunula waliwa kiti kifumba ayina ennyumba bweti. Osobola okugamba hoteri. Yagenda gizimbawo nga Abaganda tebamulaba. Bamukola ki? Ono wuno ali muyenga. Museveni kye kizibu kya Uganda. Museveni kye kizibu kyaffe. Amawanga gonna agali mu Uganda akola Uganda tebageza ne bakulimba. Bw'oba oli Muganda, be a proud Muganda. Bw'oba oli Musoga, be a proud Musoga in Buganda. Be a proud Muganda in Busoga. Be a proud Mucholi in Buganda. Kubanga kino nkugambye ne mu independence waliwo okukola omukago wakati wa KY ne UPC nga DP eri wali. Nga DP ekulemberwa Bendi Kiwanuka. Eya Musazi ani? Musazi CP yaliwo wali. Naye ero omukago bagukola Kabaka ne Obote. Ne wajja wawo invisible hand okukakananga beekubye. Olwalero bye baagala okutuddiza. Museveni ye yatta. Museveni yakozesa ekintu ky'abakyuli n'asala Abaganda eruweero. Kino nkiruddeko nnyo kubanga baagala kukizimbirako. Museveni ayagala kukizimbirako asobole okuwera. Museveni takyawera. Museveni takyawera mu nnaku zino okuva olanya lwe yafa ebbugumu eririwo ne message eyita. Museveni kati empala azisibisa byayi. Empale ezigwa omusipi yagwongeddemu yakutte omusumaali n'abotolamu akatuli akalala. Wala tuseeko mweyembeera. Nze nabeeranga n'omusipi nga ngenda nnyongezaayo obukondo. Ngenda nnyongezaayo. Omusipi ne guddamu ne gunneetooloola. Ne gukomawo ne nguyingiza mu kyuma omulundi ogwokubiri. Eyo embeera nayo nagituukamu. Okwata omusumaali n'ofumitawo akatuli akalala. Omusipi ogubadde gukoma wano gujja gukukoma eno mu kabaka boni. N'oddamu n'okogga n'oyongeramu egundi. Omusipi ne gwetoola bwe guti ne gukomawo n'omuddo ogwokubiri. Gwonna nga gujjudde obutuli. Museveni omusipi agujjuza obutuli tegukyamutuuka. Temukkiriza Museveni okutudayivaatinga okutuzza ku bibuuzo ebitalina makulu. Akyoli ne Buganda tebalina lutalo. Never. Museveni ye yasala abakyoli. Museveni ye yasala Abaganda. Naye ffenna nga bajjajjaffe batudde basirise. Tumaze kufuna technology, tumaze kufuna Katonda kuzukuka kusaba. Katonda n'atubikkulira ebikusike. Tumaze kubayingiramu ne tubabeeramu ne tutuulayo ne bateesa nga tuwulira ne tumanya evil plans zaabwe. Bayinza okutubuulira kiki sali musale kyakola eggulu. Basuze basamira eggulu. Omusajja olwamaze bamaliriza ssaawa nga nnya drone yagenza otuuka nga bamaliriza yasuze atunudde mutala y'omukono bwati paka budde kucha nga tayogera kigambo. Oyo omusajja w'eggulu. Leero basibye bagomoka ewa ekisozi. Basibye bagomokera kisozi. Era bwe mutaweerwa leero olanya asibye ekisozi. Ebyo mulinde Tikyalumbuye. Tikyalumbuye ye yakedde kuba ye yabadde jjonga teyakoze. Nze mbadde ndiko hangover. Mulindi kuba mpiseyiseekaawo nga ndaba bendera ya ttaka esala ate nga nze nkomawo nnyina hangover. Don't miss Tikyalumbuye today. Don't miss Tikyalumbuye. Mujjukire luli nabalekere eggolu ly'omuntu omunene ennyo gwe nabagamba nti mulinde Tikyalumbuye. Nze natuula eno nga wali wansiikiriza waliwo gwe saala balinda Tikyalumbuye ajja mukubuulira. Nze saamutuukako. Okitegedde. So tewali nkayana zonna, tewali lutalo lwonna. Museveni ye problemu ya Uganda. Museveni lwe luwonko. Wabula afuba nnyo okulaba nga tetuwegatta ng'ate akozesa abaana abakyolirandi. Bayagala okukozesa okudaivatinga akyoli. Balowooze nti olutalo luli wakati wa Akyoli ne Buganda. Nedda. Oba we luli fine.
tusooke tuluteeke ku bbali. Museveni asooka atuwoolanya kuboolanya abadde supiika mu palamenti ya Uganda. Museveni asooka atuwoolanya bwe tumala tuddeyo eri bwe tumala twekube byaffe tumale okugjawo Museveni kati tuddeyo eri mu byaffe bwe bibanga weebiri tuddeyo mu byaffe naye tusooke. Nali nsoma ku Maranatha High School eggaba Maranatha High twalina abaana abalongo baali bazaalibwawo Ntebe nga tusoma nabo Katonda waswanga bafaanagana bali abaana nga balwana abaana nga beekuba nga bayinza okwekuba ne beeyasiza ebintu byonna ate bazadde baabwe baalinamu ku ssente nga babawa ebintu ebyebbeeyi babawa biki kola lwe nasooka okulaba essimu lwe nasooka n'okulaba cyaja ne banga mbu neno cyaja embuuza cyaja kyekiki ne mbalaba nga bakyajingaawo zigundi zi Nokia 3310 olwo abaana nengamba bannanga ate cyaja byebiki abaana balinga beekuba naye bwe baba beekuba nojja mbu nno otaasako omu kubanga omu mukwano gwo ng'abaana basooka ne bateeka ebyabwe ku bbali ne basooka ne bakukuba bwe bamala okukukuba ne baddamu ne bagamba kati gobadde ne baddamu ne beekuba okutuusa lwe twabazuula nga beekuba ne beereeta n'omusaayi nga ffenna tusirise. Kati luno olutalo lwa Waswa ne Kato musooke tuboona omusajja ali wakati bwe tumala tudde mu byaffe twabavaako era kati omu Waswa kati looya mukuukuutivwawo mu Kampala ne Kato nako okumulabako ng'asoma awo e Makerere yaddamu okusoma awo e Makerere. Kaakati bwe tuba Kato ne Waswa akyoli ne Buganda tubadde twekuba tusooke tubike tukuboona owo mu makkati kati tukuboona ze bwe tumumaliriza tuddeyo mu byaffe ebyewaka tudde mu byaffe ebyewaka tetukkiriza Museveni okutuyingiramu mu kintu kino never. Ekyo nkiruddeko nnyo njagala kivaako. Catherine Kusaasira ne Big Eye yagambye no this is too much ne mukuziika omuntu mazima ddala kino ekintu nga kiyiseewo mmwe ffe twabasuddemu emiduli kiyiseewo okubagoba obugobi ffe twabasuddemu emiduli wenzijidde wano tubadde tetunnabaako kye twafunye yadde Jambia kati senga tutuuka ku eyo level mugenda tugamba ki. Catherine Kusaasira yagambye nze siina ddembe lyange kuwagira kyenjagala kwegamba mmwe mwina eddembe eriwagira ekyammwe ife ne mututta kubanga tuwagira ekyaffe no. Waliwo omusajja omu ampeereza aya waliwo omuntu omu ampeereza aya agimpadde bulungi mu buwandiike aya egamba bweti ekintu bw'olaba ekintu ekikyamu we kiri kijjeewo n'omukono gwo bwe kigaana kutama okijjewo n'olulimi lwo kyogereko naye bwe kiba n'ekyo nakyo bwe kiwulira nga kikulemye nakyo kikyawe sirika okikyayire ddala naye awo tobeera mukkiriza toba muyisiraamu. Kuruani ngisomye ne ngamba kati bwino muwezeza kikyawe bantu mmwe twabakyawa mmwe mulowooza munaagenda e Masaka nga mugenda muzunga mbu mugenze okuziika nga mwatta Franka lwaki temwajja mu kuziika Franka lwaki temwajja mu kuziika Franka lwaki temwajja ne muziikirako Kyagulanyi musician munnammwe ng'afiiriddwa omwana we kitemwajjayo mmwe basajja mmwe twabakoowa ate tekinnaba kutuuka waliwo we kisobola okutuuka nkisingako naawe kuba tekinnaba kusingawo. Big Eye agambye wakiri no mu music munne bwe munkube gundi obucupa kuba mbeera nga nzize kukola nsobola okugamba nti munnemeseza kukola nedda mu bulungi ne mu bubi tetugenda kukkiriza naddala mmwe abaffe abeegase n'oli tebinnaba kuggwa. Catherine yagambye bw'ati nze nagenze nga muyimbi saagenze nga munnabyabufuzi emmundu yabadde ennonyi eki emmundu kitegeeza ki emmundu gye watambudde nayo kitegeeza ki njagala ombuulire emmundu gita oba keyboard emmundu ekolanga ki mu music emmundu ekolanga ki mu music ekirala wagambye mbu ebyobufuzi byaggwa ani yagamba nti ebyobufuzi byaggwa sukaali agula sente mmeka sabuni agula sente mmeka okyakasanga ebyobufuzi byaggwa mulowooza byaggwa kwagamba mwe mulowooza byaggwa mulowooza byaggwa abantu basula tebanaabye lwa byabufuzi sabuni takyagulikako mbuna ebyobufuzi byaggwa ddi byaggwa bitya
tebinnaba kuggwa ekyo ekintu mukitambuze tuboole buli muntu yenna kabe Museveni ajje ku mukolo mwenna musitukeko ajje ku mukolo mwenna musitukeko mutambule mugenda asigale yekka Museveni yennyini mukimukole kuba ye musobola obutamutwalaganya bwajjanga buli omu otambula nabbanja bwayingiranga mwenna mutambula kino kitambule ku buli muntu yenna kati be musobola okuzzaayo bo mubazzeeyo ekyo tetwagala kwebuuza ku muntu yenna kubanga ffe tulumwa yes era tetwagala kutugamba Mbugundi yatulagidde nedda ssebo tewali atulagira obulumi bwe tulina okubakyawa basajja mmwe muve ku byabali waliwo bali abali politics agenda alinnye emitendera waliwo wabali ow'okulaga ekifaananyi ekirungi naye nga munda emitima giboyiringa naye ng'olina okubikkako era ndabyeko abantu aba interpretinga ekintu kya honorable Zaake ne madamu Birangirangi buli muntu akyogeddeko bubwe ndabyeko ne Nomani azuukuse yasomesa abo temubalaba abo bagenda kulya ebigundi byaggwa no abo they are leaders of tomorrow and tomorrow is today. You don't know that? Abo balina ekiti ekyabwe kye balimu balina gundi waabwe ani public relations owaabwe mundu omutima guba guboyiringa naye nga alina okubikkako kuba ye lead of tomorrow alina okulaga obumu naye nga munda oyinza okukikakasa tubaage njagala olwaleero tufune forensic expert tubaagezaake tumuggyemu omutima gwe gwawadde oyo omukazi haaga nedda public relations simanyi speaker simanyi biki simanyi ebyo byabwe ife politics asookerwako ali wansi nkugambye batusomesa bwe bati mu political education government esooka maka family kati ffe musingi bali batudde ku ffe tulemereddwa wakiri tusobola n'okuvaawo ne kiyiika nkugambye omusingi bwe gulemererwa ekizimbe ne kikkamu tosobola totawaana kugamba mbu ate gwe oli ku rufutopu naawe ku ttaka ife musingi ffe tulemereddwa basajja mmwe katuliriizinge ku bukaawu bwe tuwulira kino ekintu mukikole ku Museveni ayingire ku mukolo gwonna ajje nga muliwo bangi olugamba naawoza pulezidenti naawoza siifu siye mubi the chief is going to address the nation naawoza nation ati kololo mwenna mufulume ade mugamba countrymen and countrymen women nga mwenna muweddemu alyoka ategeere nti twamukyawa nze nyina ebintu bye nabagamba omusajja oyo agambye tuzza abaana mu ssomero tetuzaayo baana ne mukwata abaana ne mubazaayo awo nenjawukana nammwe nensigala byange kati ate mukuba essimu pasita munnange omwana wange nga atuntumuka konze kiki omwana atuntumuka omuliro ate siina fire brigade ate siina fire works omwana atuntumuka ki anti munnange yagenda ku ssomero kakati omwana ku ssomero bampise ng'omwana yenna abumbujja nabagamba ntya abantu tubakyawe Museveni atukoze bubi naye abantu be tuli nabo abaffe be basinza otukola obubi abo bakasalini kusaasira omuntu natusomesa politics omuntu nagenda kwesimbawo mu East African Parliament naye bannanga abantu beesudiya gwe mukazi gwe kwesimbawo ku East African Parliament gwe naye ate newankubadde nga Museveni yasirwala nnyo naye ate taswa tuuka ku ekyo ogenda kugira mu kibiina ki naye ate nammwe NRM eyo NRM kibiina kyabakitaffe bebakireeta temukimalaamu nnyo ate supu bwe mutyo Kasarini oyinza okusperinga erinnya Kasarini nga tosiriseemu ekyo kibiina kiriko omusaayi gw'abeeruweero ng'ogyokizanyirako mbuno ogenda kwesimbawo mu East African Parliament tosobola kwesimbawo ku kakiiko k'ekyalo ku kyalo okolanga ki ku kyalo kwero si wano okolanga ki olwoka ogende mu East African Parliament okolanga ki ku kyalo naye banne kiki ekyaguddemu NRM kwegamba yo NRM yafuuse kiki so mubeere mu mayumba gammwe mwewummuzeeko bino tebinnaggwa ebyobufuzi tebiggwanga ojja kutubuulira wabadde ozunga n'emmundu nga yaki wategedde nti emmundu erina weetasobola kuyamba yagambye era nebaza n'omukuumi wange kuba omukuumi wange
yakoze bulungi nnyo obutafulumya sase awo yabadde asobola ofulumya sase nalabye nalindaba ono Kakwerege waliwo omuntu gwendabyeko ku Facebook platform namba Kakwerege Saudi waliwo ne Kakwerege ow'e Sudan nange waliwo wosobola okutuuka mu fix nze kambabuulire nze amanye emmundu kasale ne kusaasira amanyimbwe emmundu kyekyokuddamu laba waliwo wotuuka emmundu neefuuka omuggo nalabako ku muntu asuula emmundu n'agikweka n'agamba bane ng'ekimutaasa kati kukweka mmundu naye bannange Mukama naye kasale ne kusaasira wasomerawa wasoma oba tewasoma oba tewasoma omusirikale nakweka emmundu najjamu n'ebyambalo n'abikweka n'asigala mu kapule neyefuula akola lodi neyefuula bw'akola lodi n'alyoka agira bw'ati kubanga bw'anaatambula banagamba ye omusajja atambula obwereere neyefuula akola lodi awo ng'ebyambalo abikwese embeera ng'egaze ate nga nabamu naye bannange obutasoma buluma bukulu kati ekyo kikazi kibonaabona lwa butasoma kale wakirise nga wasoma P5 emyaka 9 now mutemuna bana kusuula mu mulambo nga mugamba muluno too much njagala kwogera ku nsonga eno mu Bannayuganda ensonga ya olwalonze speaker omupya amawulire ne gakuba kakati president wakulondera mu parliament mbu nga bateekateeka kayine mizimu waliwo ebintu waliwo indicators ze mulina okutunuulira zibabuulire nabagamba olulimi oluguudo tofulumya mutwe mu mmotoka n'obuuza munne owaaye okkirira oba oyambuka si bw'okola guddawo naawe odde eno oba odde eno nedda gwe tunuulira indicators ajja kukubuulira bw'akuba eyeeno gwe edde eno kati ababodaboda abatamanyi zikozesa agirekamu agyerabiramu abeera waka omwana we n'akakwatako ne kadde eno ti y'olusamba asimbula busimbuzi kumbe indicator ejja twi owa boda takimanyi nti omwana yataddemu indicator twi kati indicator edde eno ye naaweta eno ne bamukuba ebyuma era olukukuba ebyuma bakugambirawo tunulira indicator obadde ogamba odde eno bakutomeredde eno oweddeyo kasita totegeera lulimi lwa ku luguudo ofuna obuzibu kati leka mbabuulire olulimi lw'oku luguudo lwe mugenda okulaba mwalabye olanya supiika yafudde mu kibiina kye wakati mu bulumi ng'eggwanga ffenna tuli mu bulumi tuli mu kukungubaga abanditudde wakati mu buwooteefu mu kufiirwa omuntu omunene mu kibiina bakole empisa bagambe nedda tukkaanyiza ng'ekibiina obulumi bungi tetusobola na kuyimirira kulonda bali abe opposition oba mukubeemu akafaananyi nga mbatereddeyo ku Facebook breaking news Museveni guweddemu Museveni afudde very soon ngenda kibateerayo Museveni very soon olwaliro network entawaanya wulira ne muddamu ne mugamba yogera recording nga gwe yogera nzikuwe ombuulire ne wenzi kuteera nangamba ne bannaye akasajja kano yabadde amanyi mbuno nja kutya nze nti Museveni wamawulira ekifo ky'obwa sipiika ekibiina nga batudde ne Museveni akyaliwo bakyamutya bazze 13 eyo kwota yeyazze kuba abadde baagala obwa sipiika kwota yeyazze awo nno bakikola lwakutya Museveni kwota yeyazze kuba abadde beetaaga naye kuba mwaka faananyi nga breaking news ezze nti deputy wa sitaani afudde Museveni ye deputy wa sitaani deputy wa sitaani afudde kakati Uganda tekyalina pulezidenti mujja kukuba bukuleti y'akalulu mujja kukuba bukuleti y'abakandidenti mbabuulira kuba sipiika bazze 13 abavumu abataatidde abasinga be baatidde buli member wa parliament ow'NRM yabadde ayagala obwa sipiika
naye nga batya mukutya Museveni nga waali bazze 13 kuba mwaka faananyi nga Museveni guweddemu nga bwe gugenda okuggwamu kiki ekisobola obbeerawo oyo mwana kale ate mmwe kambabuulire mmwe naddala aba opposition kambabuulire olutalo lw'okulwana oyo omwana si lwaffe olutalo lw'oyo omwana okumumiza omusu si lwaffe nkugambye kuba sipiika nga baswala bazze 13 kati kuba mwaka faananyi nga Museveni taliiwo kubanga abatiisatiisa bamutya ate bamurespectinga byombi babigatta fear and respect maama anagamba atya nti nno nzize ne maama Kireego yavuddeyo maama Kireego naye yazze bw'ati n'ensingo ye naye nagamba nange mbwagala ngenda ku resigninga nange mbwagala bonna ne bajja sebo babwa 13 kati teebereza amusenga bukyenkya ne bagamba guweddemu oyinza okulaba eddaame oyinza okulaba amalaame oyinza okulaba ekiyitibwa amalaame olaba Catherine Kusasira yagala genda mu East African Parliament ajja kujja agambe bw'ati era lwe nasembayo okubeera ne president lwe twali egindi tuli gindi mu bugundi nangamba nze nzirako si buno tukyagala tukwatamu oba oliawo nange oyo Catherine ekimubonyabonya kyekiri kye twasomyeko eggulu talina namba 6 baagibba bw'atuuka ku 5 awo abuukawo n'agenda ku 7 aba abaddewo mu kitegedde talina namba 6 Catherine era kyovulaba yenna alina emmundu bamuwa emmundu ne batwala namba 6 tolina kyotugamba so mwabeeraliikirira oyo omwana olutalo lw'okulwana oyo omwana si lwaffe nkugambye ojja kulaba oyo omwana bajja kumubaleetera bamuwalule mu Kampala bagambe bwe bati tugogola NRM mumata NRM nga bo bennyini nga bebawalula oyo omwana I can bet olaba tebatidde olanya tebatidde kuswala bannayuganda nga tulaba twabadde senga abo abantu babadde balina omutima gw'eggwanga nga si mululu nga si bulyake nga si babadde balina okukanya kimu ne bagamba bannange tusazeewo kimu era olwedde babadde bakimanyi nti Namongi naye sebeera nga buli omu yenyigawo naye babadde olwedde bakimanyi nti deputy wa sitaani ayagala kano akazimu akatoke kaba kadda mwekyo ekifo birangirangi babadde bakimanyi naye sebo bonna beekukunuddeyo nze ali eno atali Uganda nga nakimanyirawo ne mbagamba birangirangi ye sipiika addako tayebwa yagenda omumyuka nakibagamba nga olanya tannaba nakufuluma mu nnyonyi kuyingira mu Seattle UK ng'akyalina mu nnyonyi nafunaga amawulire ng'ennyonyi epaakinze bweti tebannagiggulawo ne bagamba bamuleese wano naye ekiriwo kyawedde dda ye gwaweddemu sipiika yagenda okulya entebe tayebwa agenda kuddawo tayebwa natandika okuvuma NUP tayebwa neyefuula tayebwa ku gundi ku Twitter kati aliwa kati nga tayogera ekyo kyokulwana oyo omwana nga deputy wa sitaani agenze ate ogwo si gwaffe ogwo gwabwe gwa munda inside job European Union muli luddawa okutuyamba Uganda lutuyamba bosi mikyo timu go wayimbye ekyo ekintu wakakiraba bosi mikyo timu juzi ngoli mweni yupi bakuwa ekimotoka kyo n'otundolanya ekyo kye wakola okuwagira mu 7 go watundolanya bamikwano network bosi mikyo timu yakabye n'ayomba n'agamba wowe mama UN muli luddawa UN ejje kukolera ekigwe bosi miki NATO ejje kukolera eki yayimbye olimba mbuno yalumiddwa nnyo wategedde bye twali wategedde nti ogumotoka mweneka mbabulire waliwo omwana waliwo akantu akatambudde ku WhatsApp kagambye bwe kati endiga zibeera zitya
wabweru